RDC bwabye yali emabega wa ettaka lyewaffe okulitwala ne kwegenda kubeerako ne abasirikale kuliko Kiza musirikale w'obulenzi ne Osise Mbatya mumanyi Kagame namulabyeko ko wano oyo akoze kyamaanyi nnyo okuntulugunya kubanga buli fayiro gye nnina mu kkooti mwami oyo era yatuuka n'okugamba abantu mbu ajja kunkozesa ensobi nnyingi mpaka lwendisibwa kubanga nze abalemesezza. Oweekitiibwa nsaba buyambi bwo kuba taata yandekera abaana abato siina we ŋŋenda bakuumira era awo ffennyini we tuziikibwa kyokka baagala kutwalawo nga beerimbika mu ofiisi ya pulezidenti mbu gye bakola gye bava okututulugunya. Omwami yajja nga musirikale awaka ewange naŋŋamba nze ndi musirikale wa Museveni nze tuli mu buyinza kyenkola wayiseewo wikiseezo 2 nali ngenze ku Sande okusaba nensanga abasajja abo bavubuka ng'okutejjamya nga batematema ebitooke byange n'emmwanyi zange awo ebusulaawo yennyini twali ewaka nga ve eŋŋanjo n'atugamba ffennyini n'atugamba tujja bakumako omuliro. Kati juzi nali ngenze mu ofiisi ya RDC nga era mugamba nasiŋŋaana bali be baawo obwa administrator bafuluma ewa RDC gye nabasiŋŋaana nga bafuluma ne ŋŋamba ate kati bano nayo ki. Nina ekindeese wano olunaku lwa leero nga neewuunya omukulu kyamaani w'ekyalo Abubeka. Olunaku lwajjo yakwatiriza namwandu ng'ava mu nnimiro n'amugamba tovaawo waliwo abagenda okujja okupima ettaka lino kyokoledde nga yali wambadda n'abagobako n'obagobako tebakyalimirako era n'abalimirako we bali wano yabagoberako ddala tebakyalima n'essaawa ya leero waliwo abasimawo n'omusenyu era ssente baziwaye kyamaani w'ekyalo era buli ekikwatagana ku kyalo kiri kikwataganaga ku ye. Ate kineewunyisiza nnyo lwaki oba kikoze nakati bamuyisizaawo wano simanyi lwaki olukiiko talubazeemu bongo. Naye omusajja Beka yasala mu kibanja kyange nga tewaliwo gwe yeebuuzizaako. Owulidde tulina abaana ekibanja akitunze owulidde takituwaddeeko yatusabyako yikemu amala abakazi ababiri. Abakuumaddembe mu disitulikiti ey'e Luweero basanze akaseera akazibu ddala okutaasa bannannyini ttaka eriweza yiika 602 okuli abatuuze abasoba mu 3 bwe babadde baagala okubagajambula nga bano babalumiriza okubatulugunya okubaliisa akakanja n'okubagoba ku bibanja byabwe kyokka nga poliisi mpaawo kyekola. Abatuuze abadde abakaawa okukira ennumba basinzidde mu lukiiko lw'ebyettaka olwayitiddwa minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja ng'olukiiko luno lwabadde ku kyalo Kaswa ekisangibwa mu ggombolola y'e Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero. Nsaba buyambi obwenkanya amannya agange nze Naluyinda Federezi eri wansi ku kyalo LC1 Muwangi ggombolola Butuntumula. Maama waffe yatuzaala abaana 10 era yalina ettaka yiika 6 poloti ziri mu 2 naye ba administrator baganye otugabira baganyi era twajjako neeyo waggulu ne twekubira enduulu minisita balungi n'asindika batulambule naye era tetwalambulwa byatuukaawo ku disitulikiti awo ne bigootoonaniraawo tetwafunya bwenkanya. Kati juzi nali ngenze mu ofiisi ya RDC nga era mugamba nasiŋŋaana bali be baawo obwa administrator bafuluma ewa RDC gye nabasiŋŋaana nga bafuluma ne ŋŋamba ate kati bano nayo ki. Naye baafuna obwa administrator mu 2016 n'olwaleero bo batunda ffe tuli awo batutta bannaffe abamu bafudde lwa ttaka naye minisita nsaba bwenkanya taata era n'ebiwandiiko biibino nsaba bwenkanya bannaffe bafudde lwa ttaka baganya otugabira neeyanziza neeyanzeege
nina ekindeese wano lunaku lwa leero nga neewuunya omukulu chairman w'ekyalo Abubeka. Olunaku lwajjo yakwatiriza namwandu ng'ava mu nnimiro n'amugamba tovaawo, waliwo abagenda okujja okupima ettaka lino. Kyokoledde nga yali wambadda n'abagobako n'obagobako tebakyalimirako, era n'abalimirako we bali wano yabagoberako ddala tebakyalima. N'essaawa ya leero waliwo abasimawo n'omusenyu, era ssente baziwaye chairman w'ekyalo, era buli ekikwatagana ku kyalo kiri kikwatagana ku ye. Ate kineewunyisiza nnyo lwaki oba kikoze nakati bamuyisizaawo wano. Simanyi lwaki olukiiko lutalubazeemu bwongo, bamuyisizaawo era ne bamutwala. Neera nze mbadde nsanyuse nnyo nga mmanyi nti agenda kuyimirira wano, naye kinnumye nnyo, kinnumidde ddala chairman nga n'olukiiko nalumanyiiko ne bamuyisaawo n'agenda. Era ekyo kindaze ekifaananyi kirala nnyo. Maama ono yennyini nnyini twabadde mu lukiiko jjo ng'aleese abasave abaddemu bapima ettaka eddala awo wennyini ku kyaja kya maama, ne mugamba totawaana, era twavuddewo nga twagala kukwatagana mataayi, ng'aleese n'abasaveya n'amuguzi ng'amuyina olunaku lwa jjo. Era kinnumye nnyo okubanga essaawa zino bamuyisizaawo buyisa ne bamutwala. Mbadde njagala mbyogere nga naye waali wano. Chairman Beka atabanguliza nnyo abantu b'ekyalo, baagala kutemagana, ne bw'oddukirawa tewali akuyamba. Olunaku lwali lumu waliwo omwami namulabyeko wano oba aluwa owa security yaliwo nnyo ne tumanya nti agenda kutuyamba, byasigala awo. Omwami abaddewo wano esitegedde wawakutte. Ne wabeerawo omwami Abugundi Kamada Nalumoso, babadde bazze eggulo n'amugamba nti yewe ettaka limugende okupima nga lyapimwa dda, ate mwagala ki? N'agamba gwe tobimanyi. Era omukyala naye abadde agenda oddigula weewo obulenzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetulina kwa tulimira. Owulidde? Beka tubonyaabonyezza tukabe nk'abaki. Lwaki tubonyaabona? Omuntu omu bw'ati. Lwaki atubonyabonya? Tubonaabona Beka bwe yakwata obwa Museveni yalowooza nti amazeeyo. Lwaki tubonaabona obwenkanaawo? Kwegamba omusajja bw'afa gw'omukazi toba mu mugaso. Wano abatuuze bavudde mu mbeera era ne baloopera Minisita Mayanja nga RDC w'ekitundu kino Ntulume Bwabye bw'abafuukidde akayinja mu ngatto ng'ono mu kifo ky'okubakuumira ku bibanja byabwe, ate era muntu omu abawendulira abeeyita bannannyini ttaka, olwo ne babaliisa akakanja. Olwo ye n'alyoka bategeeza nti muve ku ttaka lya bannannyini ttaka kubanga mmwe muli ba bibanja temuli ba ttaka, nga n'olwekyo siinaawe nsobola kubayambira. Ekintu kibategeeza Minisita Mayanja nti akozese obuyinza bwe, waakiri RDC ono akyusibwa atwalibweko mu kitundu ekirala kubanga alemereddwa okuuma abantu n'ebintu byabwe. Era nina abesijja kwogera mu ISO nabo adda lipooti zino. Era temulowooza mwe basitera nti mujja kutta Simbwa. We shall track you. Chairman Beka Nganda kafulu mu kujinga endagaano, Stella Nanteze ali awo, Kawesa Muhammadi, Musoke Stanley, Nicholas Ntege, Nsubuga Christopher eyayita omuyambi gwa Salimu Sale, waliwo n'ensubuga omulala Simon zirinaawo. District Surveyor tumulabudde emirundi mingi mu bintu bino, atugamba kirala ate akola kirala. Saidi Bale eyayita Amekano, Mugabe Hilale eyayita DPC we Parisa, Kawongo, Kajimu n'abalala. Bonna tubalina era twabaweereza mu bakulu era naawe tubakwasizza. Omwami yajja nga musirikale awaka ewange n'aŋŋamba nze ndi musirikale wa Museveni. Nze tuli mu buyinza. Kyenkola. Wayiseewo wiiki ezo bbiri nali ngenze ku Sande okusaba. Nensanga abasajja abo bavubuka bakutte ejjambiya nga batematema ebitooke byange n'emmwanyi zange awo ebusulaawo. Ne batema n'ebyomulamu wange Nalule ne mulamu wange omulala omugenzi Sala Katana. Naye ng'ensonga poliisi y'obulenzi ezimanyi era gyebiri. Nze ndi mukyala Namwandu Mutumba. Nzize kwekubira ku nduulu. Nze nsaba ku buyambi kubanga nina famire. Abaana b'empeerera. Emwanyi bazitemye sina kye ngenda kukola ki? Abaana bange tebagenda kusoma. Tetulina kyakulya. Abatuuze alikanamba balina Toyota Ranex Kagure white UAW 194Y
Toyota Caldina ya black UXD291X era yali enoonye ne Lukyambuzi. Toyota Land Cruiser white UBR 509P, Subaru Forester UBE 159S, Subaru Forester grey UBP 242E. Ebintu babina okwetegerezebwa aba security. Era mmanye ekyokukola. Si ffe tubalagira, with the time mmanye ekyokukola. Nga maliriza ripooti yange eno wekitiibwa tujja bakumako omuliro we mutaatuveeko, we mutaave ku ttaka lino tujja bakumako omuliro. Oli yani ali musoke nga tuli ewa mwami Kangave yatugaa tujja bakumako omuliro. Twagala mwatuttira abazadde nze gola nakula saalaba ku jjajja wange ate nga naalyetaaze omulabako. Kaakati ate saawa zino ate beetaaga okutta taata wange abadde mu bugubi ne yeekweka nadde eno nadde eri nga yeekweka nga tetumufuna namufuna. Nga ne bw'okwata essimu y'okumukubira nti taata ninawo obuzibu nga tebaako lwa buzibu bwani bwava. Nga batutulugunya nga ne Chairman Baker nga batugamba mundo bajja kukola kyonna ekisoboka nga balaba nga tukola ki nga bakwata taata waffe ne tubeera mu kubonyaabozebwa. Naye banange tusaba mutuyambe mututaase ku bantu abo batuli bubi. Ebyange bitono. Wange ye Lukyamuzi Edward nga tuze tutulugunyizibwa ku kibanja muzeeyi kye yagula mu mwaka gwa 1965. Ekyamazima nze nali sinalowoozebwa na kuzaalibwa. Ne muto wange essaawa eno ali Butuntumula bamusiba. Nze nali naakavaayo bansiba weeks 3. Ne muto wange ne bamukwata ali Butuntumula olwaleero. Ne muzeeyi wange naye baali bamukutte naye ne kubaako abantu nga Master abali kakiiko ne bamweyimirira essaawa eyo. Naye nga omuntu ali mu kintu kino ekyamazima nze sijja kumukwekerera RDC bwabye yali emabega wa ettaka lyewaffe okulitwala. Ne kwegenda kubeerako ne abasirikale kuliko Kiiza musirikale w'obulenzi ne Osise mbatya mumanyi. Tugezezaako okunyonnyola w'obulenzi, tugezezaako okunyonnyola Luweero naye tetufunye kuyambibwa. Batutulugunya bajjira mu leeya ku bibanja byaffe ne babisiba Sengenge. Kuliko omusirikale bamuyita omusirikale mukyala Goleti. Eryo manyiko lya Goleti era. Bajjira mu leeya ne batandika okusiba ebibanja byaffe ne batandika okola effujjo. Fere tubalinaako buzibu naye bagenda tuleetera omutima omubi ogw'okuttiŋŋaana ku bibanja kubanga tutulugunyiziddwa nnyo. Oweekitiibwa Minisita. Obuzibu bwonna wadde buli kwala bakayanira ettaka butandika ku Chairman LC1. Tusaba babeewo enkola ekolebwa avunaanibwa okwenyigira n'okwekobaana mu mivuyo gino n'okujingirira empapula ezo. Era mbiwandiko nga bwe twabikuwadde era bwe twabiwa waliwo empapula za kkooti ezajingirirwa. Tusaba nazo abazijingirira bavunaanibwe. District Surveyor anonyerezebweko. Poliisi enonyereze ku bakozi baayo abatambulira wamu n'abatulugunya. Poliisi anya nayo era yo poliisi ku ssaawa nayo tekyalina ki buzibu. N'ebirala nga bw'onooba olabye. Oweekitiibwa Minisita, zezo ensonga zaffe Mukama waffe. Bano abatuuze abasoba mu 3 balaze nnyiike engeri gye bagobwa kukosa n'okutulugunyizibwa ku bibanja byabwe abeeyita bannannyini ttaka okuli Stella Nanteza, Nicholas Ntege be balumiriza nti bano bajingirira ebiwandiiko by'ettaka kyokka nga si be bannannyini ttaka abatuufu.
Bano bali ku byalo bibiri okuli Kaswa n'Enganja ebisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero bagamba nti ettaka kwe bali lya mugenzi Timiteo Kasiba nga kale beewuunya bannakigwanyizi bano ate ababagoba ku bibanja byabwe. Tibiddwako emisango mingi naye nga bwe neebaza abasirikale abo ba OCCID bagigobye gye bali batusibako era olwo ne baatuka otusibako obutujju. Aboononeddwa ebyabwe mwe muli omwami Nakabaale, Kagaba, Lukyamuzi, Sekitoleko, Egesa n'abalala. Aba LC naddala Chairman Nganda Beka eyaganye okujja era twakisuubidde. Yatuuka n'okuyita ab'ebibanja n'abasaba bawandiike amannya gaabwe bateekeko emikono okukakasa nti batuuze ku ttaka. Mu lukujjukujju yalondamu abatalina mikono oba ze tuyita signatures. N'ajinga ebbaluwa nti bakkiriziganyizza n'ow'ettaka. Yatya okulondamu abalina signatures kuba signatures nzibu okoppa. Ne buli awandiikanga obuwandiisa erinnya lye baalikolerako endagaano nti akkiriziganyizza nabo. Abatuuze beekubira enduulu owa RDC bwabye. Mu nkola etali ya bukulembeze mu kifo ky'okuyamba abatuuze yabakomera misumaali mu mutwe n'akaka n'abamu ku batuuze okukola endagaano mu ofiisi nga abatiisatiisa era abajulizi weebali. Bwe tuloopa poliisi yagaana okutuyamba ng'erabika waliwo abagiwa ebiragiro ate abatuyiganya bwe baloopa poliisi esitukiramu. Kalumanywera era byonna twali tubigumiikiriza emabega. Kalumanywera yaddamu omwaka ogwedde mu mwezi gwa May abatuuze nga 100 bwe twabewa ebaluwa ebitugoba ku bibanja byaffe eviction notices era twakola akakiiko akanantambuza ensonga zaffe. Twasooka kwekubira ndulu ku LC wano ne tutayambibwa era LC yaffe wano yakola kinene okutulemesa okukuŋŋaananga okwerwanako n'okulagira bannannyinfu etutuula okuteesa engeri gye tusolvinga ekizibu kino okubagana okutuulanga ewaabwe so nga baalinga abaagenderanga oba okwekubaana n'ababbi b'ettaka otunyigiriza. Twaddako okwekubira nduwa RDC bwabye eyajja wano wennyini we tuli n'akuba olukiiko n'atugumya nti tukuume empaanyi zaffe. Ebigambo tukuume empaanyi zaffe tekyatuyisa bulungi kubanga ffe tuludde nga tukuuma empaanyi naye nga tusumbuyibwa bwe tuddukira ewuwe tatuyamba era twalaba nga atulimbalimba era nga kituufu yatulimbalimbanga. Twakozesa olukujjukujju ne tutuukira RDC ne tumusaba ebbaluwa tugende e Bukalasa mu Land Office tubyeko bye twetegereza. Yasuubira ntugenda kunoonya byapa Taata Sendinde we bali kuweerera. Bwe twatuuka e Bukalasa ffe tetwanoonya byapa era ng'omuntu omutegeevu twanoonya ebbaluwa ezitambulirako obwannannyini bwa ttaka. Bye twazuula byatumala amaanyi e Bukalasa. Twazuula nga kisoma nti ettaka Timiteo Kasiba ate nga kuliko ekifaananyi kya Anna Nannono. Naye ffe ng'abaasoma nga ne gulama yennyini eriwo omutegeevu agiraba. Bano nga bakulembeddwamu Omulangira Simbwa nga ssentebe w'ab'ebibanja baloopedde Minisita engeri Stella Nanteza ne banne bwe batulugunya kyokka nga okunoonyereza kwe baakola baakizuula nga Timiteo si abazaala nga bano baana bajjwa abazaalibwa Anna. Twayongera okunoonyereza ku buyinza gye baabujja nga abadministrator nga teri minati wa Administrator General's Office. Twazuula nga bakozesa ebiwandiiko by'abagenzi Benedicto Kayizi ne Maria Giwa. Mu buwandiike kkooti yatutegeeza nti ebiwandiiko bya Stella Nanteza, Stanley Omusoke n'Entege Nicholas tebabimanyi era kiri mu buwandiike n'essiru za kkooti. Baddiranga ebiwandiiko by'abantu abalala ne baggyako amannya gaabwe ne bassaako agaabwe. Ebiwandiiko bino twabiteebwa RDC mu lipooti gye twamuwanga Oktoba 2024 nga tusuubira nti ajja kutuyamba okukwata abantu abo naye teyakikola. Era ow'ekitiibwa lipooti yino bako kyakola baasigala batusumbuwa era mu mwaka guno omwezi gwa Apuli ekibinja kya Nanteza kyali kigezze nno era baatuka n'okuleeta emmotoka ya takisi ng'erimu abayaayi batukube batugobe ku bibanja byaffe bayipime bajinge ebyapa kuba bajja n'ebbaluwa ya district surveyor. Twakubira RDC bw'abe n'ategeeza nti agenda kusindika paato ya poliisi era olunaku lwaggwako nga tezze. Bwe badde olunaku olulala twalemera ku RDC n'atwetamwa era twakkakana nga DPC atuyambye era yakubirawo bulenzi poliisi nejja ne bakwata.
olaba tuuse Luweero twategeezebwa nti RDC wamu ne kansala Kaweesa Muhammad bagambye poliisi bali bannannyini ttaka era ne bata. Mu lukiiko we twaddamu RDC twamubuuza lwaki atulimbalimba kuba nze kambabuli amazima. Omugenzi Kasegwanga yaŋŋamba ekintu kiri kimu. Obulamu bwo n'abaana bo gwe ne bw'osaanawo ffe tuli bajaasi. Bw'osigala otereezezza wansi bajja kubeera bulungi. Naye bw'olema okulanirira abaana bo ng'okyali mulamu ojja kgenda nabo. Kati nze siina kyentya ku bino kubanga ebizibu ebibaawo bingi. RDC yennyini yatugamba nga ne chifu wali ow'omusaale nti alina ebiwandiiko sseera bamuwa nga bannannyini ttaka. Twamusaba tulaga obwannannyini bwe baamuwa teyabutulaga. Twegenda mu ofisi y'emirundi 4 tetwabufuna. Era ekyo ne tukola ogenda wa RDC ne tumwejjako. Twawandikawo obulenzi poliisi ng'ekyalina CLE omwami former CLE erinnya ndyerabidde. Naye yabayita basitera ne bamugamba bajja kuleeta ebiwandiiko twadde twabinda tetwabiraba. DPC wa Luweero bwe twamugamba yabayita bwe bajjewo bamuleetera court decree. Ffe ne tumugamba issu za kkooti tezitukwatako era tetukwanya misango gyammwe gya mu kkooti. Ffe twetaaga byapa ebiraga nti ttaka lyammwe tukwatagane buki. Kuba ffe tuli ba bibanja. Ate twalingidde mu nsonga zino senga tewali tewandikidde ebibaluwa bitukola ki. Naye Honorable Minister ng'omukulu we yagambye weekend vision wa 9 paka 10 August wansi w'omulamwa Ugandans demand solutions balaga nti Luweero yekulembedde mu bubi bw'ettaka neddako kikuube. Ettaka nsonga security obubi bw'ettaka mu Luweero bulaga temuli security era ensonga eno nkulu nnyo ku bavunaanyizibwa security. Era n'abantu abasinga obungi ebutuntumula mu kkomera basiridde lwa ttaka ate nga bannannyini lyo ate nga bakulembeze baabwe be babalyamu olukwe era abakulembeze baweddemu ensa. Bano era balaze minisita ewava ensobi ezaakolebwa ofiisi y'eby'ettaka e Bukalasa ne basaba zitereezebwe. Wakati mu lukiiko luno abatuuze era balumiriza RDC w'ekitundu kino Tulumiwaabye kw'ossa ssentebe wa RC1 ow'Eŋŋanja Abubeka Nganda Kabuye Sinaani n'abalala okubakako okuva ku bibanja byabwe nga ne poliisi tebafuddeeko. Ku kutiisibwatiisibwa kuba yakuya security twakimusaba emirundi 2 nga tatuddamu. Omulundi ogwokusatu nze kenyi mu buvumu ne sekitale wange yali aŋŋaanya okugendayo n'abakakiiko namulumba kwa nabagambye nze byendabye. Nagendayo mu buvumu ne musanga kyamala ennaku ng'agenze ku byange ate gurupu ya Sera nagisanga wa RDC bateesa. Ekyomukisa nange we nayisizaawo ekyange ne mbagamba ekindeese wano kya security era n'abagamba mimwa ku mimwa nti ku lunaku bwe luti mujje twogere ku nsonga ya security y'abantu abo kubanga ettaka lye muliko lizayitibwako abantu ate nga mmwe bennyini mmwe musongeddwamu olunwe. Mu buwandiike kuba nze sikola ng'atali mutegeevu njagala okuwa obujulizi ku buli kimu. Mu buwandiike nasaba RDC nti olw'okuba olukiiko lwa security gamba DPC Giso n'abavunaanyizibwa ku security babeewo. Era olunaku lwatuuka naye be twasaba okuba nabo mu lukiiko tebajja teyabayita. So twalinga abali mu kunywamu obunywika cyayi. Era okuva olwo sekitale wange nanvuma ne mugamba nedda nze sikolanga ggwe nze nsooka n'enkama ne ntuukiriza ku nkomerero. Ekimanyi kya security kitufuukidde ekizibu ne ku lw'okusooka luno okwosa jjo Muzeeyi Lukyamuzi bamulumbe abasajja bagira mu mmotoka ne bakonkona kiro naye ng'omulembe gw'essimu bwe gajja batukubira amasimu ne tusalako ekifo emmotoka n'egenda. Era nalipootinga e Luweero ne ndipootinga ew'obulenzi nga tulina okugenda okuwa statement okuba tubadde mu nteekateeka tetunnagenda. So waliwo abajja ewa muzeeyi ekiro kuba amanyi muzeeyi oyo yeetwerako ensonga nnyingi n'abaana bali mu buduukulu. Abo basibye abaana naye kambabuli wali minisita senga saalinze senga abantu abatematema dde ab'ekyalo. Naye nze nakozesa
ekintu kyenakuzibwamu nti ensonga ogikwata mpola paka lw'otuuka ku nkomero kubanga ffe tukayanira bya kkooti tukayanira biwandiiko bya ttakamu abagamba lyammwe biruwa kya district surveyor wamu n'abayaaye baakomawo okupunta ebibanja byaffe nga beekwasa nti baasasula ebibanja ebyo ku mulundi guno tetwagenda wa RDC bwabye twagenda assistant RDC era yatuyamba n'ajja ku ttaka n'abajjako n'ebiragaano byabwe bijingirire bye baalina era n'abagoba ku ttaka baadde tebannadda naye ne bakyusa akakodyo nabo ku mulundi guno baakyusa era kati baadde mu kutusibako misango tulina abapoliisi abatufuukidde ekizibu ku nsonga eno era tujja kusaba ow'ekitiibwa wabeerewo akakiiko akaginoonyerezaamu nga tekali Luweero tulina omukyala Goleti ali Luweero ensonga agifuula pasono yava ku beera wa poliisi n'afuuka ndowooza omu ku bannannyini ttaka ew'obulenzi tulinawo Kiiza yali Luweero twamukwasa ebintu mu fayiro twagenda okuddayo nga bagenda okusiba lukyamuzi ng'ebintu bya mu fayiro tebiriimu waliwo n'omwami bamuyita Mugarula yavaawo obulenzi kati ali Kasana tuli beetegefu babaako obujulizi ku nsonga zino abasigadde ba poliisi tetubalinaako bizibu kubanga bakola operations n'ebintu nga ne bakama baabwe tebamanyi can you imagine bajja okukwata lukyamuzi bajja saa 8 ogw'ekiro ne bano dibu babajja Kawanda nga Kiiza yabaduumidde ne tubasalako ne tubalemesa ne tubagamba tujja mule taffe twamutwala ku poliisi enkeera ne tubagamba omuntu alina ne poliisi bond lwaki mumusalako 8 ogw'ekiro lwaki temuyita ffe abamweyimirira ne mugamba nti oba tuganye ne mulyoka mujja so labanga poliisi byekola tuyatuuka mu bakama baabwe naye ng'ebigenda mu maaso angaazi tebabitegeera era ekisembye okulaga nti omukyala Goleti muzibu twali mu ofiisi ya OCCID Luweero nga tulina ensonga ze twamulugunya n'amugamba alindako okutwala fayiro eyo gizaayo ewa DPP nkyalina kye neetegeeza wano balina bagenza okuleeta bakomawo okwosa enkya beetaaga olunaku tugenda okukomawo bamuyita nti fayiro nagitutte ewa DPP era OCCID yanyeenya omuntu ne tumugamba oba okola nabo naye twamugamba police is not the end of all ffe bwe mulaba wano batuuze bannaffe ffe kuno twajjako obuzi tumazeeko emyaka 15 mu nsonyiwa okulandagga nasomera Namiryango College badde siri mugagga ndi muyivu nasoma ne Nobert Mao Namiryango College nasoma ne Jacob Nsubuga wa Internal Affairs nasoma ne eyawumula eyawagguliyanga Wembley twasoma ne SSF Farm School zinasoma gwa Bisolo Kayanja n'abanene abalala. I'm not a simple man, I have connections.